Oh yes, mugamutya bannakampala, mugamutya bannayuganda, mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna, mwebale kuba nti mutekinga obudde bwamwe ne mugamba yes, tulina okutambula ne number one rich boy Maxud Junior made in Uganda, ntambi kimuso asobola okuba nti akutuusaako agatambula mu ggwanga lyatu Uganda. Ngenda kugamba nti Konks mukyala mukulu amanyikiddwa nga Grace Khan, muyimbi wa bande yasobodde okuba nti azaala era ng'oboolyawo omuyimbi omusoga nga ono Prince Mulamba amanyikiddwa nga Prince Omar, oboolyawo yagenda mu maaso n'okuba nti afunisa Grace Khan olubuto n'alwegaana, era ekintu bwe kino kigenda mu maaso n'okuba nti kimutabukako mpola era nga tugenda kuba nti tukutuusako emboozi eno and still Rema Namakula agenda kuba nti atta vidiyo ye empya yes agenda kutta vidiyo empya bannayuganda gye balinze ennyo era kansuubire nti naawe olistedde ogirindiridde okusobola okumanya biki ebigivaako na biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Vidiyo bagiyita akafece tusuubira okuba nti obaolyawo Dr. Hamza Ssebunya y'omukwabo abagenda mu maaso n'okuba nti babeera mu vidiyo yandi still Spice Diana astalidde Josted omusango gw'obutabeera na kirevu Madrati n'ekikobe balidde empangavu mpaka zino nga bagamba nti obaolyawo Josted alabikanga ka baby mpola MC Cats yabadde agenda wali ng'agezaako okuba nti alwanirira abalwadde ba sirimu n'okuba nti omuli akola campaign ya awareness like oba awareness about HIV AIDS mu Uganda. Abayimbi bangi bagenda mu maaso n'okuba nti balabikako era nga omuyimbi amanyikiddwa nga Lydia Jasmine yasobodde okuba nti afukamira neyebaza Cats olw'ebirungi byamukoledde era n'agamba nategeeza eggwanga nga ensi eno bwe yeetaaga MC Cats. Tugenda tutambula bwetyo mpola ku speed eyayiriiri. Nalabyeko Palaso nga yebaza abawagizi abasobodde okuba nti balaba show align and still navayo n'agamba nti okukkiriza no determination n'okuba nti oli respectful kireetera abantu bangi okusobola okuba nti bawangula. So nolwekyo tugenda kutuusaako emboozi eno mpola nga birina okuba nti etambula then olyoke omanye biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Bangambye nti Lumbuye ennaku zino alina amaanyi agasinga ne Bobi Wine. Ensonga lwaki Lumbuye alina amaanyi agasinga Bobi Wine tugenda kuba nti tugakugamba era nga lwaki bagamba nti Lumbuye sofa ye propagandist akyasinza okubeera ow'ettabu eyakuba ne gavumenti ekimooni nesobola okuba nti obuulyawo emuvaako yabalabisa obuziina bwabwe gavumenti nesobola okuba nti ekita tugenda kuba nti tukutuusako emboozi eno nga bweri osobola okuba nti ogifuna tukwaniza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanyidde bosi bamutatambi Jimso number one rich boy ya Maxud Junior made in Uganda. Wetwogera mami Rema Namakula yagenda maaso n'okuba nti atuwa ezzadde recently. Ezzadde lino baliyita Aliya Ssebunya era ng'ezzadde lino lyagenda maaso n'okuba nti lifuluma mu ngeri etategerekeka. Wano nno okwedeetinga ne Dr. Hamza Ssebunya abantu abasinga oboolyawo balowooza nga nti byakusaga kume nga Dr. ono yali serious agenda maaso n'okuba nti ategeka emipiira mu kuba nti oboolyawo bino byonna bibeerawo nga Kenzo amaze okuba nti atambula avudde mu bulamu bwa Rema Namakula. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya akozesa omukisa gwa record down n'atimbula mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula eggwako era nga bw'otunulira ebyaliwo Rema yasobola okuba nti akkiriza nti Dr. Hamza Ssebunya ye kabaka ye dokita asobola okuba nti ajjanjaba ebintu byonna era nga Rema Namakula yasobola okuba nti oboolyawo azaalira Dr. Hamza Ssebunya omwana amanyikiddwa nga Aliya. Jjukira baata oluyimba olumanyikiddwa nga Loko ne Chike muyimbi mu Nigeria, omu ku bayimbi abato abakyasina okuba nti batraininga mu ggwanga lya Nigeria era nga abayimbi bano batunulira omuyimbi ono mutunulira wamaanyi nnyo. Rema yasobola okuba nti akwata experience gyamaze kuba nti afuna ne Dr. Hamza Ssebunya yes namugamba akafece ajukana yasooka namugamba nti ebyali ebyekyama bye byafuuka ensonga yes mu kayimba kano akapya akafece video eno bakute video so far anytime from now Rema Namakula agenda kuba nti ata video eno era nga amuli agatambula agatebuza okuba nti oboolyawo Rema Namakula
gyagenda maaso okuba nti ateekamu omwami wamanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya mu vidiyo eno ng'amugamba nti akafece kitegeeza ki amugamba nti omusajja ono alina okuba nti agumiikiriza ebintu bingi kubanga byatanalaba bye bingi okupeewa Rema Namakula agamba nti ebyo byonna bye yakalaba busambatuko just busambambira obuntu butono nnyo naye ng'ate ebingi okyabiraba onaabanga okumya obwesigwa wano twakitegerako nti oboolyawo Rema Namakula agenda maaso n'okuba nti asenya n'ono omwami mu maka ge wali eri Namugongo era nga Rema oboolyawo abantu abasinga bagamba nti yagenda maaso n'okuba nti awasa mukyala mukulu amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya mpola mpola nga bwe kirina okuba nti kitambula awo tuveewo nsobole okuba nti nkutwala awalala Spice agenze maaso n'okuba nti asalira Joe Steady omusango lwaki tolina kirevu musajja gwe jjukira Joe Steady yamu ku bayimbi obaoli abavokalist abakyayimbye ebintu bya love omusajja ono yagenda maaso n'okuba nti aviirwako omukyala lwa bukopi bwe nti akasente ke kamuluma nga gundi era nga bw'omulaba yes omuvubuka ono alinga bisono omuvubuka ono akasente kamuluma nga enjuki mu luzungu giyite b mpola mpola so omwami ono basobola okuba nti babeera ne Madrada Nchiko nga bagezaako okuba nti bakola challenge ani asingako okubeera n'ebirevu n'okuba nti obaolyawo bw'afuna ekintu basobola okumulekulensanga nga musajja Spice babadde ne Madrada Nchiko nga bagezaako okuba nti bekuba olwali Spice n'agamba Madrada nti gwenno olinako n'agamba Chiko nti ate gwe oli muyitirivu ddala naye ng'ate kyali waffe amanyikiddwa nga George ye George ani George Kigozi George oba ani I don't know nti omukulu oyo talinaako yadde era amalevu talina ddala nawo awo katuveewo mpola mpola of course byonna tubimanye bitambula mu ggwanga lyattu Uganda omukyala amanyikiddwa nga Grace Khan yasobola okuba nti azaala era nga masanyu gabadde masanyu ddala Grace Khan okusobola okuba nti azaala Grace Khan wazaalidde ng'obaoli alina challenge ey'omwami we amanyikiddwa nga Prince Omar nti ono omuvubuka yagenda maaso n'okuba nti yeegana omwana ng'agamba nti omwana ono siwe omwana ono Grace Khan yagenda maaso n'okuba nti mbu afuna olubuto bwakitonsa so bwe bagenda byokwedeetingamu ebyekiyaye nti Grace Khan ate yamaliriza ng'atandise okuba nti awaayira musajja mukulu amanyikiddwa nga Prince Omar omwana so omwana ne bamwegana omukyala nakola baby shower yali ey'amaanyi kwaliko ba stickman Sudan n'abasigaddewo omukyala ono n'ategeeza eggwanga nga tata w'omwana bwe yamuvaamu edda era nga wetwogerera omwana wa Grace Khan talina taata naye ng'ate Grace Khan yagamba nti obuliawo Katonda ye tata w'omwana kubanga tata we owokuusekana maaso yagenda maaso n'okuba nti amwegana so olwabadde lunaku lwajjo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Grace Khan yasobola okuba nti azaala era nga tumuyozaayoza okuba nti yazadde nga ffe naawe oba olina ekintu oba osobola okuba nti omuyozaayoza osobola okuba nti oyita wano n'omuyozaayoza oba olina okuba nti omunonyako ku social media zehande ez'enjawulo ne contacts ze n'osindikayo n'ez'obugozi oba eza pampa Grace n'asobola okuba nti akuza omwana n'abagambye Dr. Hamza Ssebunya yandirabikirako mu vidiyo ya Rema Namakula akafece egenda kuba release soon bamaze dogikwata era nga Rema yasuubiza Dr. Hamza Ssebunya ensi n'eggulu n'amugamba nti byatanalaba bye bingi ali mukumpi kumuzayo Bulaaya asobole okuba nti balambula bonna ajjukira bakava Dubai bava Dubai bonna awo ng'omukyala during Saumu awo baali mu Dubai awo ng'omukyala ali lubuto ne banyumirwamu abantu ne boogera bingi nnyo n'amugamba nti byotanalaba bye bingi anytime from now tusubira Rema okuba nti agenda ku trip ne Dr. Hamza Ssebunya kugata Alia Ssebunya kugata Amao Musuuza ne Namulondo Evelyn nga bali nga bagenda maaso n'okuba nti baselebrating ezadde ppya ne bakafuna yes mpola mpola byotanalaba bye bingi akafece kolina okuba nti wekumira mpola mpola osobola okuba nti otambula n'ebirina okuba nti bitambula
kuba tutabana naffe bamutantambire Jameson Rich Boy Maxud Junior Made in Uganda nkutumiddeko wenna mpuliriza genda maaso kuba nti onjagala ku byenkola nkutumiddeko nnyo nkutumidde eddala nti webalire eddala tojjanga okumpolampola kankomewo.